Bana Uganda banange mbalamusiza amanya Nyanzi Fred Center musaba kunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Mfunye amawulire ku internet wonna ganyiziza bana Uganda nange neganyiza nnyo nabyo bifaananyi nga byesittaza omanyi nyinimu wataba ebikere bitembe ennyumba nabyo bifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator mwana wange Kyakiru omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu talina kyakwagaliza mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Sajja oyo emyezi ebiri egiyise yagezaako kunzita, yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi, kimanyi bulungi nnyo, yasiba bannyoko, yattisa bajjajjaffe. Bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu, owulira ba Frank Senteze abaliyita Nabukenya, abaana bonna bafiira mu struggle. Banno bali mu makomera, abalala baabuzibwawo tebamanyiddwa gye bali. Kyannaku nnyo nti ba agenti be bakuza olukwesikwesi nafuna ebifaananyi kye yanonye. Afubye nnyo famire yaffe okufunamu, afubye nnyo okweyambisa famire ya Sentamu okufunamu omuntu omu gwe yeekwasa. Kati afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenga ekyobugagga kitagenda muyamba nankamu. N'olw'ensonga eyo nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda. Nze kitaawo ndi wa National Unity Platform. Kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe, ensi ekulengeramu ebirungi bingi. N'olwekyo nkusaba okole ekituufu oveeyo okyusa ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bw'oba osobola nga bikutabudde, you may resign. No concentrating ku bitabo byo. Notayingira nnyo muku numya bannayuganda. Weebali nnyo weebali ddala. Bannange webityo bigenze Mukama atusasire. Yarare! Kyova nkugambye ogenda kukutuka nnika ebeerenga gye baateekamu eriyanda. Abantu bali mu kwetereza ebizimbe bamaliriza. Bali mu kukyusa mmotoka bava kuzaa amafuta kati bagenda kuzaa amasannyalaze. Abaana kati mwana wange Faridi njagala obeerenga James Kyakiru, oyo mwana mugezi nnyo. Taswaziza kitaawe sente ze yamuteekamu zonna. Fizi wa chairman Nyanzi yafiira bwerero, mwana yaddukiddewo nabba omugagga. Ate omugagga yayitise oyo mwana yannyonnyodde omugagga ebigambo. Omugagga bw'olabanga ogenza okumumiitinga mu ntebe ye y'olugalamirizo n'atakola bw'ati kigere. Omugagga oyo kyonna kiyagambye omugagga kikulu. Era omugagga omwana atudde omugagga bw'ati mu ntebe ye y'olugalamirizo kasita asuula ekigere bw'ati. Kino ekimu n'akireka emabega. Alina kino ekigere kye ekya ddyo n'akikasuka bw'ati ng'omanya omugagga ayidde. James Kyakiru ebigambo byonna bye wannyonnyodde jjajja mwami. Ebigambo bye wannyonnyodde dictator. Thank you for being a proud son of Nyanzi family. Oyo mwana mugezi. Mwana wange Faridi bw'osomanga beera ng'omwana oyo James Kyakiru mutabani wa chairman Nyanzi. Yakenze n'alaba omugagga. Abantu bali mu kakati ndabangayo wano. Ndabangayo omuntu yenna ngamba lunnabe lwaki tolya kantu. Abantu bali mu kulya kantu. Gw'okutte gw'obba. Omwana yabbye omugagga wabula Kyakiru bambi mumpite Makerere. Simanyi oba oligiridi president waawa naye wandimpise. Nompaayo kyompa wabbye omugagga. Ffenna omugagga ate mwana gw'oli w'amazima. Era Uganda ejja kukwagala nnyo. Kubanga ssente z'omugagga waziridde kyerenge ensi yonna eraba. N'ofuna n'ekifaananyi kya portrait. Yanguwa ekyo ekifaananyi kye wafunye ng'obba dictator ng'obba omugagga. Funa wano we yabadde atulidde mu ntebe bw'oti ey'olugalamirizo ng'ekigere atisudde eri. Teeka mu nnyumba yo. Ffe twegomba kutuuka ku mugagga. Omugagga ffe tetumulabangako. Tulina ebigambo bingi eby'okumunnyonnyola. Nze lwe ndimutuukako nja mugamba kitange yafiira mu lutalo. Ampe ku ssente. Gwe wafunye omukisa n'omutuukako. Va ku ffe. Abatamutuukangako tukoma kumulabira eri ne batugamba kwata ekifaananyi okiteke mu portrait bazzukulu bo bagambe nti wabba ku mugagga waliko naye. Ffe tunoonya ebifaananyi. Tunoonya ebifaananyi nga tuliko n'omugagga tetulina. Gwe wakifunye. Kwata ekifaananyi kya portrait gende wandege abaana bakikutere bulungi mu portrait bwerati.
Inze nebirimu okubba n'okulya tuli tuti omuntu yenna bwabba temunyiiga oyo aba mugezi ate oyo omwana mugezi yalidde misana ng'ensi yonna eraba tali kumu abagenda nga bambadde gomesi ono omwana ono ow'ennakawuka ono omwana mugezi yoyo omwana asomye kyekyenjawulo kye tafa ku background noise no akolera abantu kyokola abaawo tuweerera abaana omwana asomye tafa ku bigambo by'abantu agoberera protocol ne byasoma first of all omwana asomye toyina ngeri gyonyeza kumugamba nti lwaki tabba ku mugagga mutabani wa chairman Nyezi James Chachi kiyakoze va kubana abaana abambala gomesi ekiro ne bayita ku kaluma ate bwe tubagamba k'abantu tubabuulira wake up muzuuku kaba naye batuliyako sente muzuukuke babasajja batuliyako sente balinga kayimba ka Pastor Wilson Bugembe lengere embaata lengere njibwa tewazaalibwa otyo wavayodde bwotyo olyawo abaana bali mu kusitula apartment bava ku motoka za mafuta bagenda kuz'amasanyalaze omwana asomye ekirungi kye omwana yayambadde suuti nebanne misana tukuti yagenze kino kyekirungi ky'okuweerera oyo mwana wa chairman Nyanzi mugezi nakuba suuti ye era ne ku Facebook mutaddeyo ne mwebaza mugende ku Facebook n'agenda nabba omugagga ate omugagga ebigambo byamunnyonnyodde omugagga yayitise dikiteeta bw'aba taakuwe sente ne bw'omunnyonnyola mu ntebe ye ey'olugalamirizo ebigera asigala abifunyizza bw'ati naye nze kenda bye dikiteeta nga yabadde mu kifaananyi mu ntebe ye ey'olugalamirizo kino ekigere n'akisuula ekyakkono eri maaso kino ne kisigala n'asimayiringa gwe mwana gwe kwata ekifaananyi ffe tunoonya ekifaananyi tetulina kwata ekifaananyi kya portrait oligamba bazzukulu bo nti ye walaba ku dikiteeta dikiteeta wamma thank you so much for dictating omwana chairman Nyanzi ye yeweererera omwana yayambadde bulungi n'akuba ettaayi n'agenda ne yebbira ku dikiteeta naawe is enjoying a dictator money era oyo omwana mugezi gwe mwana gwe ekyo ekifaananyi bw'otakiteeka mu nnyumba ng'otudde n'omugagga gwamanyi ate gwe mwana gwe kale ffe tunoonya n'ekifaananyi kye tetukirina gwe wakifunye kwata ekifaananyi ekyo ogenda okiteeke mu nnyumba bazzukulu booli bagamba waliko naani kubuulira muŋŋambire Umaru Kisekka omwana wa chairman Nyanzi yeekozeeko dda muŋŋambire yeekolera Yitongwa amaaso gagenda kubuukayo Yitongwa Uganda ogenda kujeetika nga Yesu Kristo abaana bali mu kwetereza oyeze mpa kulentalo kubeera yisi ate mwagenda ne mukola ensobi ate byonna mwabinvuma byaggwayo ate mukyavuma ki mwandisaliisa gaze siryangako kati nange ndi wano nkuba kadingidi wabula bambi dikiteeta omugagga nange ndabaawooko abali kuno abaseemu ayikwemuli mwabali mbitongole by'okwerinda nange njagala kubba ku mugagga njagala dictating now people nowadays dictating please munjize enkola yonna nange engeri gye nkutuukako okubbe kuba abaawano bampaayiriza baŋŋamba nali nkulabyeko sirina na kifaananyi kyo kaneegindikira ebibuno bino omwana yalidde misana eno live kibadde kigula luggi tulinayo live endala omwana yalidde misana kyomulambagamba tuweerera abaana omwana gwoweeredde takuyiwa omwana takuyiwa omwana ng'omuweeredde takuyiwa oyo omwana sente za kitaawo ziyamuteeka